nga nkwata baana bange baali nkaaga era nabo baali bakadogo. Baana bange nti baali bakisulo mujje tugende. Siyinza kubalekawa ku ssomero bajja kubatta. Museveni nga mutegeezezako nti nzija tie jangu n'abantu batono tikale nagenda n'abantu 708 naye nga bagambye ogende na batono batono nga 15 abiri awo onze kale ssebo ntuukayo basitula ekisulo kyonna n'abasiimu eno nga mwebali aba secondary n'abasomesa kiki ekyali awo abantu bano baali balaba nga tebakyalina ssuubi kusigala mu bitundu byabwe nga batusazeeko wetugo kalinga kazinga bwe bakutemako eno eggobero eggobero bakutemakawo bakutemako ekakiri ne bakutemako ematugga ng'owedde oba oli wakati kati ekyo kyebaali bakoze naye kati ne baagala okuyingira batufunze ngamba abaana bange tuveewo ye Jacob Asiimo yali yadduka dda abaana alese awo n'abasomesa abamu waliwo olusajja ndowooza oba lwafa Nkurunziza ng'agenda Museveni yayombamu awo ebyayombye nakugamba abaana batono kakati banooza ngenda baliisa ddi olwo batuttewa mu nkambi ya Museveni kakati ssebo kuba nagendanga nenkola training ngeri gy'obadde okola training abo mbakuwadde gurupu yiyo lwoba ogye training gye commanding wagenda nabo ne baba kukwasa kuba kamandinga 7 ne bakamandi ze platoon ngezi konza ate okuba managing au managings emba managing setikka ku muwogo kamanda netikka muwogo nomuwogo tewamwetika akati kola training bampadde obwa administrator ati babayitanga ba admin munsiko eyo naye kati babayita ba adjutant bempulira adjutant yabakulira enkambi eno wansi abeera namba 3 ambeera adjutant natandikirawo nabeera adjutant nga bampana ki ne ranka ya JO2 yeriweeyo kati mu magye wano bwe tuba tuuge kuba kati siwulirayo lieutenant amangu ako nakola nnyo contribution yali y'amaanyi ng'alina ogwo gugurupu gwonna ogwo gukamandinga waali ye yali agulina kati olwo ng'oba kamandinga muki nga ki kye bakola kuba organizing just managing them don't do this go for training just that mugende munaabe mugende munaabe bateekesaamu mpisa mukama wange gwe bampa yali Kihanda Julius Kihanda
nozo oba chali ambassador wa Misiri simanyi nja kunoonyako ndabe kyaliko kati naye yali musomesa tutegeragana bulungi nnyo ye yali mukatolika naye nga nze ne protestant ali musomesa era musomero eryo okay kakati malirizaawo Masuli tankufiiriddeyo engeri gye navaayo gitegedde eyo vuddeyo n'abaana bo 72 nga mulimu n'abasomesa ntuuseeyo bampadde egyo emirimu njikoze tulwanye tawo zeneeyungamu zaali embi ennyo oba lwali lw'emasindi weetabamu otwakwatira abatanzania aba wakwata abatanzania babiri era ne mbakuuma omwezi ogwo mwezi mulamba ng'obakuumirani era ng'obakuumira ki basirikale baali basirikale ba Tanzania ne mubakwata n'obakuuma emyezi 2 gumu Museveni n'abayita abagamba mmwe mwagala okuddayo wammwe nnyo wetunaabatambuza ntubatuusa ku booda munaatuuka awo kiba kiwedde Museveni ng'awandiikira Nyerere ki baluwa amugamba abasirikale abo bakunyumize ekiri mu Uganda kubanga gwe bakulimbalimba bakunyumiza amagye ga Obote kye gakola bonoonye n'amagye go agetizedi nga bawa baescort nga babatwala batuusa ku booda pa baluwa bagitwala agikwasa President Nyerere ndowooza yayisaawo wiiki nga 2 oba 3 n'agamba amagye ge gonna muveeyo mu Uganda sure gonna abagamba muveeyo oba yalekamu ba instructors bameka simanyi naye ba instructor abamu basigala naye gano amagye aga bulijjo gano gonna agali gamaaninga roadblocks what gonna ne bagatwala ne gagenda. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyirize nyumba ne balekanga nawo osiimye basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya okumanya ebisingawo. Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50. Kyekyali emabega w'ekyo ati gaali gafa nga goonooneka nga gatandise okubba gatandise okukola gatya gata abakazi things like that. Gaali gayamba ku gavumenti eya Uganda. Wow. Ng'oli akyali mu kununula Obote yali mukwano nnyo gwa Nyerere. Okay. Nnyo. Okay.
era kyeyavaamu w'amajjaabo. So President Museveni okumatiza Nyerere lwali lutalo yasindika abo babiri. Kitegedde abagamba bakunyumize kyekiri eno kuno osinzira n'osalawo oba omajeego kyagaagala eno goonoonekere ddala oba ogajjayo ko Nyerere n'agatwala akati awo newabeerawo ki akalembereza katonotono nebatukuba nemulwanagana bandeetera kitange tasobola kutambula taatawo yennyini yakuzaala nemuteeka ku lusozi ng'eri nga abasirikale gye bamuliisiza nze ndi wano mu kutuusa lwe twakola omupango ne tumugjawo ne mukazi w'omu n'abaana be n'abazzukulu tubatwala ebukomero kibuga tuuse bukomero naliko okumishoni eyo yamuwerekera tuuke bukomero tubawaarira aba Red Cross Red Cross nebavuga nebayisaawo yabateeka namawojjolo mu Kampala teyabateekamu namawojjolo munda eyo gyeyabateeka baalina bwe baali balabiririra abantu bapangisaayo mayumba oyo nemuwona nogamba at least ali mikono emituufu nemuwona akati ka incident kyakaddakaawo keke Masindi ki Masindi Masindi oba yali wano oba yali naye yali wano kubanga yeyagoba Abatanzania Masindi tusaaliyo wa walala wennakuba so Masindi yali atya Masindi teyali muzibu by the way yalinga Kabamba Kabamba oyo ayogerwako nnyo Kabamba wali mwasooka wakubiri wakusatu eyasemba eyakubira ddala eyawangu eyali successful nejjamu emundu zonna netubalekera Kisosonkole kya barracks bo mwabalekamu bo basigalamu nabo tebasigalamu ega mwaleka mu Bisosonkole ka incident kaali kanyuma nnyo twatuuka ne tubula amugende Kabamba nga tutuuse muvaawo okugende Kabamba Nyamindo fe gurupu yange akati tutuuke Kabamba olusozi tetulumanyi nnyo eyatutwala ndowooza yali amaze okuteekamu akadomola ka waragi nga kawera twetoloola olusozi emirundi ng'egi munoonya barracks weeri obudde ne butukyako Salimu Sayina agamba abange tuwithdrawinge bagenda kutukuba aliwo saaliko abamugamba mwami tutambudde omwezi mulamba ffe tukome wano oba tufa tufe tuteeka okugenda
tugende musazeewo tusazeewo tugende twabalekerawo withdraw route bagiyita withdraw route baba nayitanga badduka naye nga tugyetoolodde tuti lukoola olukoola lulimu obuweewo mulimu embizi ez'omu nsiko n'obusolosolo obulala obwo obuliibwa obusolo bwali tebulina gye buyinza kuddukira okugjako mu barracks mwebwaddukira abakazi abakeera okuzuuka nga bagenda okulaba akasolo akalalashi nga tebazukusa babbaabwe abange Museveni kati asindise obusolo bwe butugenda okutukuba abamu bazuukuka nga tebali mu mpale abateekako mundu zaabwe misinde twayingira buyingizi kabamu masasi gavuga matono nnyo tuyingira ssaawa zaali 3 ndowooza n'ekitundu awo olunaku lwali lwe lusooka first new year day kofi n'emmere baadde bafunye yaki ya lunaku muyinza okubamu obutwa amagweno nga tutuula nga tulya temwakirowoozaako ekyo tibanateekamu obutwa waapi oli ayinza okuba nga awulidde nga mujja n'agamba waakirika tuteekemu obutwa mwagigwako katugigwako nga tugirya abanywa walagi nga tugwa mu bidomola basirikale baba ne waragi mu mabarakisi eyo nnyo 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 ng'emazi gaabwe nga tunywa ki waragi in fact barracks twagivamu ssaawa nga 10 n'ekitundu awo ezakawungeezi nga bali batidde bali eri mu lusozi waggulu eri gye balima ne bakubayo kamu bakubayo akamu ne tukubayo ekikompola ne beeyongerayo kiraba ne beeyongerayo okutuusa missionary twagimaliriza kugambidde twanoonya Enoka nga tetumulaba tugamba tumuleke ate eyali abakamandinzi nga yaddirira kamanda akati ffe twali tuteeka okusemba emabega ng'era ffe mundu twetisse entonotono okulindirira oba waliyo abatugoberera awo basajja batu we badda tebagezaako okutugoberera bakita buti ne bakita kino bakitutte amara balese enkalu baana bayoola n'enfu ne baziyooleramu kimwali mwetaaga mundu kituufu byagulwanyisa baweereza muzeeyi meseji muzeeyi ajja atukuumako bayita ebirembo we battira Kabamba mutabani we waliwo gwe battaawo yaliwo okugambya escort yali escort wa Museveni gwe bakuba ekikompola embuzi kituweeyo kubanga nayo tebadde kamera tetugitegedde kati kugambye omunyarwanda oli omukyala waliwo omukyala omunyarwanda eyajja n'atubega nga yanoonya Museveni waali era n'amulaba twamulaba n'agenda alipootinga nti ali mu kifo bwekiti kale nooli teyali mukyamu nnyo
n'asetinga kikompula kye nekikuba kabbamba we muli tuli wennyini nze njokera kasooli nga wali wammanga wali ekigwa awo kasooli we namuleka emisinde egibeera awo kunoonya banno we bali foreign muzeeyi gwe baali batagetinze bulungi nnyo era senga babeppa kumpi awo olutalo bawerwandikomye naye Salimu Sale yaliwo olwandigenze mu maaso Barejema baali bwe bali bonna abo Barejema teyaliyo Barejema yali asigadde eno naye Salimu Sale mwali naye awo so kyalyamu mutabani wa muzeeyi ye n'abalala besaategeera naye nga oyo gwe twasinga okumanya bambi yali mwana mulungi Salimu Sale n'agenda n'abakuba mundu eyo ndowooza tugiyita GPM general purpose machine gun Sale gye yakwata gye twabasuuzaawo awo abaana abo abaatukuba bwe bukadogo bwe baali batrainingidde e Katabi nabo baali bafunyeyo bakadogo be batraininga abalalu ennyo bwe baasindika lubuto bweguya naye babuzayo emisinde togiraba nze saagenda nasigala munda ababukuba nga budduka bugenda busanga bakulu baabo maaso eyo nga tebatuteega baamanya nti bawe tujja okukwata batuteega nawo ne tubakubirawo nawo ne balekawo endala Kampala paka Kampala nkuba ekifaananyi nga Barakisi mugenze ne mugirumba ne mugiwangula bwe mutyo nkuba ekifaananyi eneetikka gye mwetikkamu ebyokulwanyisa weetikka nno ebyokulwanyisa byokka abamu babakubanga wewakya anti yeetisse kipeeke kya uniform yeetisse emundu bwe zityo ayina akadomola ka walagi wakyayo naye bo nga be bawulira nkiwulira so Kabamba ne mugiwangula bwe mutyo mpaka Kampala Kabamba tugiwangula bwetyo mpaka Lukoola mutuuka mu Lukoola ne bagira ki Lukoola yali beesi ebiseera ebyo Lukoola yali beesi nga mulimu enkambi nga 3 mwalimu Nkuruma eyo gye nalimu yali edduumirwani eyo Kihanda ne mbeeramu eya Museveni yennyini ne mbeeramu eya Salimu Sale eya Mzee Museveni gye baali bayitaani headquarters atuddayo olwo nga batandika ate okutwawula yawulamu nga naye nze mukama wange Kihanda yannemerako baali baagala okunzijawo n'agaana n'agamba obeeraawo ngebeeraawo era Kabamba ngenda okuvaayo nga ndi kapiteeni ne kati kwenfiiridde okusinziira ku kyewakole Kabamba ngeri gye nakwatamu abaana
erinateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. So abaana abo bewagenda nabo era bw'obeera nabo mpaka kabamba oba baseparate nga babaawulayawula ne bagaba bano nga bampa bapya. Naye being an administrator gwe bakuwaye n'omusobola kituufu omukwataganya. Akati awo bwenvaawo ne tuwangula olutalo saali ku front line. Twali ku front mu biseera by'okuwangula by'okuwamba Kampala saaliko era 9th battalion olonga tuli 9th battalion yo yagaadinganga wa gye bamaze okukuba bitundu ebiwanguddwa nga ffe betugira ki taking over. Twatandikira Kaseese ziti Kaseese, Fort Portal Kaseese, Mbarara, Kabale, Kisoro, Masaka. Kati bwe twatuukira Masaka ng'abasajja bagize ki badduse. Wabadduka 9th battalion Museveni yali ajagala nnyo kubanga yali tebba naye nga ate ziri battalions endala zonna nzibi nkubbanga babbaki mu biseera waliwo okubba mulimu nsiko ate mu nsiko yawe tuyingidde Kampala ssero nga babba ku luutinga. So 9th teyali nzibi kakati nga gye bamala okukiryalinga ffe gye tudda tukuuma discipline. Kampala bamala okumuwamba ne batutwala Ettororo tukka Ettororo ne tulwana awo Lakwena we yagira ani ono omulala Koni bakubyekubyemu ffe naffe tukubakubako tukuuma booda ate bwe tukuba n'abaani booda ya Uganda neki Kenya ffe tugikuuma bannayinesi nga ziri endala battalion tebazikiriza kukuuma borders ezo. Olwaki olw'obubbi mwe lwaki mwali temweyagaliza mubaali beeyagaliza biki abasomesa ababiri nga be bakamanda nkulaba akati mukama wange ne bamunzijako bamunzijako bamuleeta ne bamuwa obwa CPA nayagala CPA be bakola kyate chief of personnel. Akati nayagala nzijeyo ne bamugana nedda ssebo yali akwetaaga nnyo we tumugjayo battalion efa
Muleka asigaleyo. Oli ku border. Much as you like him, let him be. Okay. Nensigalayo. Kakati eyo yenafunira abalala abayayeyaye. Ono bamuyitanga Katabalwa yafa. Tabalwa bwafa. Bandeetera omulala bamuyitanga Kisekka. Kisekko ate yali mubbi mulungi nnyo. Olwo nga baba biki? Obuntuntu bino ebyamagendo nga bwe babikwata ate batunda bitunde bati. Kati ffe bwe twabikwatanga nga tubigabira abasirikale. Okay. Bwe babikwatanga nga ate babitunda. Bekusabuka. Kitegeera. Kati Katabalwa ne bamugyayo ne bamuwa omulimu omulala mu tawuni omwo. Bateekayo Kisekka. Ng'akulira. Kisekka ye omulimu gwe yasandikirako gwali ogwo. Kuliwa. Kulwanyisa Katimba ave muki? Mu barracks. Okay. Kakati awo Kadogo wegira ki? Wegira? Weremera. Wano mwali mutuuse mu Kadogo embuzi gy'obadde ompa. Nga Kadogo weri naye nga nze siriiyo. Gw'otuuka otyo genda mu Kadogo. Wakati obadde otuuse ku Kisekka ate okulwanyisa naye. Wenzijaawo. Kati mukama wange Kihanda. CPA. Ng'agamba muze nti wategedde omuntu anaasobola Kadogo nti ogwo Katimbo yekka. Mumugyeyo gyali. Nalino saagala kuvaayo banzija namukatawuni bakayita Sironko Mugisweyo mundayo. Nga gy'oli gy'okolera. Olwongo oli ku kinga okola ki? Nkamandinga. Okay. Nalina platoon gye nali nkamandinga ekubagana n'Abakalamoja ate. N'effumu ly'Abakalamoja ndilina ogwawo nnyo. Kati ngenda okuwulira nti bakuyise. Konza ate okulaba. Sikulabye. Ekale. Kasita nkulabyeko. Kati mukama wange ate mu kiseera ekyo yali kyaligonza brigade commander. Naye alemerako nti tebakutwala. Oba toyagala tewali akutwala. Ne Museveni alemerako mumuggyeyo. Ne wabaawo okusika omuguwa. Tuusa bwe bamugamba kyaligonza kati gwe bw'onooba nga tomukkiriza kuvaayo gwe vaayo. Ojje mu ssomero. Koye awo webituuse nti kati nze wange muganda wange genda. Bagenda kunsiba. Nkitegeera. Nange bagenda kusiba nti nga nsiba mu bwange. Nalina Land Rover. Evuga nkituusa ku Bulange. Bangamba nti mu nnaku bbiri si bbiri enkya twagala kuwulira nga oli Mbarara Kadogo school. Kati obwo bwediimye. Bano bakadogo nga beediimye. Ukoze road block mu nekongolera wali. Buli mmotoka ejja gye bubuuza Katimba ali luddawa. Ng'era gwe baagala. Which means yali waliyo omulala yenna. Waliyo omulala. Mu kusooka. Kusooka.
ne bamuggyayokko ne banzizaayo ne banzijayokko nga baagala ngende nduumire ekibinja ky'abamatekwa nga bantaddeko ebisangosango ne bibabula tumwine yabinteekako ako kasitole ka tumwine lwaki yanteekako ebisango ko nkalese sijja kakuwa okasirikidde akati bagambye mu nnaku 2-3 ng'olimbalala olwo bamaze okunsindikako bayitayo Nabisojo bwe bakujja eri banzija Tororo nodda mu lubiri wano ne banzijawo ne bansindika Nabisojo Nabisojo eriyo barracks gyeri naye mu kiseera ekyo mwe baatandikanga abasibe betukutta basirikale bayita bamatekwa abavudde mu gavumenti nga batoloka nnyo mukama wange era n'alunteekamu n'aga nti abo katimbo yajjo basobola nebantwala eyo neŋamba nze okugaana okukola eno ssente nga nzija wakayiwura nga mugamba nkubuulire nti bali abantu ekibatolusa kiri eki butaba na byakukola njagala 6,000 6,000 n'ensigo ya kasooli kati katimba ate ogenda kukola ki kunze bagenda kulima ate kasooli wange wo nga katimbo eka ziri awo ziringa oba mmeka ettaka liri awo nga mbalimisa eka 10 n'ezi nga basimba kasooli ng'okutoloka kubula kakati kasooli mu kuyita kwanya aleeta oluyange atebuulira nti ndi Nabisojo buno bukadogo ko bwateeka okuvaayo eyo lumu bwateega Museveni nekongolera wali kulira n'emundu zaabo mpayo zaabo nyimpi akadogo tambugani kwana hamuko barracks afande tunachotaka ni moja tu afande wetu afande gani huyu Katimbo kapteni andika esho ndi afande okay muniwachieyo maneno mwache nipite sebo nga bumusibye wafu butuka mu kibere muyingire kubo akubira kayiwura simu yangu ya mangu kuza Katimbo wa embalera yampereza message ndoza bazali 3 ngamba sebo nti wateko okuddawa konze mundekera mwete muntawanya olwo wali obadde omaze okubeera yoko Nabisojo ngambe embalala ate wandimanyiddewa okubeerayo buulira comfortable nnyo muntu kekajjako ngaako ne kagenda emmanju eri ne kanywa amata ne bujjawo ne tutuula ne twogera bwe butyo
nga ndi taata waabwo. Okay. Olaba nti obutuufu. Obutuufu. Kati Kayura yampeeza meseji 2 eyokusatu neyeesitula nga bagenda kumusiba ng'olemeddeyo eri nemeddeyo na bisojo neyeesitula musajja watu Katimbo mugana wange kwegayiridde bagenda kunsiba konze nga bakusibira ki nze bansibasibadde basibe nze jangu tugende konze kale genda najja Katimbo jangu tugende konze jangu nno tugende tumala okulambula omusiri gwange twagulambulako haafu nga mugamba onompaamu sente mmeka twagwanga jakuwa sente yazirina nga nzija mukkiriza kwanze kale nzija nga mpa miliyoni ezi 5 abantu bategedde nti gende wasale musale naye akwongereko kasoli omungi nnyo kanesale musale nyongerayo 6 konza ate nindaki oyolekera nga mbagala mumpe ennaku 2 kyokka nga omutima ogwange gugamba yanguwako ogende era bwagenda okukya nga ndi mbalala. Okay. Oli mu Kadogo school nga agikulira twogere ku Kadogo school eyo kubanga bangi bagyogeddeko era buli gwogenda kagamba nti bakadogo bano nti abasinga okulaajana ebbali eno nti baagaana okusoma nti ensonga lwaki balaajana temutufuddeeko nti naye yo gavumenti yabateerawo essomero basobole okusoma babeere abantu ne future eri bright mu maaso eyo okutwaliza wamu. Kiki ekireeta obuzibu? Kinkola bulungi nti ndi naawe omu ku abo eyagikulirako ate nga ne bakadogo baaliyo. Kiki ekireetera okuba nti bakadogo bangi tubalaba naye tebaasoma? Bakadogo batono nnyo abayingirako mu kadogo n'embeerayo abaali batayagala kusoma. Waliwo gwe nakwata emirundi eki 3 nga atoloka. Kati ndowooza oba brigadier. Okay. Onata. Onata omuwulira? Erinnya ndiwulira. 3 atoloka dde waabwe Wateso oba Karamoja. Nemugamba gwe oteekwa okusoma. Okutoloka n'abivaako n'asoma. N'abalala n'obwo. Ono kato. N'obwo. Naye ako tekagezaako okutoloka. Wakaali kakwano kange. Ko tekagezaako. N'abalala naye nga teri kadogo nze gwe nahandolingako. Eyali tayagala kusoma. Taliyo. Si kyabaviirako obutasoma then? Kakati waliyo abantu nga suicide. Kadogo baamuleeta. Escort we. Ne bamuteeka mu kadogo. Najja n'amunonayo kifuba. Kifuba? Ng'ate nako tekaagala bulungi. Embeera gye baalimu. Nako ne kagenda. Kubanga suicide, otegeera suicide okugulira wali akaana omukazi.
akato ngakagulira wali omukazi ngate kirina mbuzi akati abantu abo abo bakamanda module bebasinga okuganyisa abaana okusoma nga teri kadogo yayingira mu ssomero olaba n'obuwala bwayagala nnyo okusoma ekigendero kya kadogo kyali ki kubanga abaana bangi abayingira ensiko nga bakyali bato naye owulira amaloboozi nga bagamba nti pulezidenti yabasuubizanga nti mujja kusoma so ki ekyali ekigendererwa ennyo kadogo school Museveni sirowooza nti Museveni yalina ki ekigendererwa ekyokusomesa bakadogo tolowooza nti yalina ekigendererwa naye international body yampressurizinga namugamba nti abaana abo bayingira amagye nga bato oteekwa okubazaayo bagire ki basome ekyo naye tajja kukyegaana nakomplaininga nagamba nti baba bagambye kubazaayo kusoma why not baddeyo basome mulova omulimu gwe bakola wakati mu magye mutono tegukyali guli gw'amaanyi nakkiriza naga nti okay oba omulimu yaguwaani organize these fellows to go to school ne bakola essomero eryasooka lyali luddawa lyali mu Busoga omwo eryasooka eryabakadogo ne bufuukirayo bulalu nnyo ng'ate n'ebyendya si birungi akati kwe kubugjayo okubukuba embalala kadogo kujjako ddala nga yali musiru n'abaasooka okubeerayo nga bo baali babi kubanga mu bulamu bwa kadogo nga talina kyatafuna otegeeza ki nga talina kyatafuna mu byokulya ku ssomero afuna breakfast n'afuna ey'okusaawa 4 n'afuna n'ebirala ne lunch very good n'afuna amata n'afuna ennyama n'afuna amenvu everything ng'abifuna owulidde kakati kadogo teyalina kizibu n'ekimu kyova olaba obwo bukato bwe bwalemeramu nobuganda taatoyi kati eri mu bataliyoni noonyayo ki ansome nikenywera mata gaako sike kahima nekenywera mata kituufu kale omuntu agamba nti bakadogo baagaana okusoma abeera ndema nga bulina engeri gye bumutawaanyamu so waliwo embeera yonna gye mwasookanga okuteekamu abaana bano kubanga bangi bagamba nti omwana amaze emyaka 4-5 ng'ali mu nsiko yava eri ng'ali mu P3 oba P1 anyowalajja anywa ku njaga ebintu bwe bityo n'omutwala butwazi omulundi gumu mu ssomero bwobwa nti ogenze kusoma abamu bagamba nti ne kino nakyo kiyinza okuba nga yali emu ku cause eyalemesa abaana bano kubanga bagenda mu maaso n'okusoma abaana bano baasookanga kuteekebwateekebwa nedda abaana bano okujjako okubagamba nti abange nti muteekwa okusoma mubeere ng'amagye ag'omulembe
musome naye nga tewaliwo special lessons nti kubasomesa tubabuulire lwaki bateeka okusoma tebyaliwo soma nawe ofuuke kamanda wangi nti tojja kufuuka kamanda nga tosomye ani abukuwa era olaba nti abobote abasinga bagenda kubagoba lwabutasoma ate era twabagoba bagobebwa babiri bannemerako neŋamba tebakulimbanga nti omwana waliwo engeri gye bamuspecializingamu okumubuulira kino mugiyita mutya counseling omugabe ogaye nti soma ogenze ku ssomero kusoma ate nze ekyenda bagambanga nti bwogera ebigezo nga tukuzzaamu ng'olimanya oba olikaddiira mu ssomero togenda kuvaamu nga togize eki nga toyise waliwo bangi era bempulira bagamba nti baali bava mu nsiko nti naye ne embalala gye baabaze era baalinga abaze mu nsiko nti kubanga embeera yali teyeeyagaza simanyi oba kyali kiseera kyo oba tekyali kiseera kyo ekiseera ekyo naye nga waliwo benfunye nga bagamba nti embeera yali tekusobozesa kusoma bakadogo nti okusinziira ku byendya okusinziira ku nsula nti wali tosobola kubeera mbalala kusoma waliwo aboogera bwe batyo nga gye badda yo gye bagenda okulya obulungi nti abamu era baatolokanga baddanga waabwe eka n'abiviiramu ddala kato owuuyaawo nze simanyi yava wange ng'amaze okugendayo yadda waabwe ate ekyasinga okubakola obulungi bakadogo abo balyoke batandike n'okunkayanira koleta yali abamye omusaala gwabwe kyokka nga balina ennamba koleta yali mukwano gwange nnyo John Ivan Koleta yes nengenda namugamba afande sente z'abakadogo za sarare ziragawa tya tuzibaterekera konze okutuusa ddi omanya ddi wali manini omusomo anti bwe tunaazibawa bajja kulaluka konze nga balaluka batya ne tukayana twamala essaawa nga 2 kumpi kutuusa lwe namuwange kale muzeeyi mugambe nti ogambye abaana tubawe sente zaabwe konze mugambe nze njagira ki nja kumuwa ensonga zange tewali nsonga omwana alina ennamba y'amagye lwaki omumma sente ze zimuwe oba zitwala wali mu bukazi kasita obanga omusasudde wana nenzija nembugamba kuba enduulu ensonga lwaki abamu bakwenjumirizaamu nembugamba nno baana bange mbabuulire nti mwabeena abalaalo nibakuwa sente zo genda ogula ente owulidde nti mpulidde nobwogulayo ente 2 mu sente zo kuyana 2 ngaoleke n'omwezi ogujja nga ogulayo bwe butyo
abaana abamu kye bakola. Okay. Kati omu kubo olwantigana yangamba nti alina ente 200. Okufa ku kirowoozo kye wabawa ne ku kasente ako akabaweebwa alina ente 200. Nemugamba ndeeterako nneemu. Muzeeyi nja gireeta konze atoleeta siinawe ngenda girundira. Gisibe wano n'ogiwa ebiwata. Azirina wano nga zintawaanya. Ate saagala kuwulira nte yange ng'eri wali ekaaba njala. Ababbi be babbi ng'eki. Anti lwantigana alina nako kumuwuliza ente 200. Y'omu ku bakadogo obu bewasomesa. Lwantigana waliwo endowooza endala era mpulidde bangi naddala bakadogo nga beemulugunyanga bagamba nti singa ddala baali baagala tusome nti essomero lyali badde lizimbibwa at least mu Buganda, nti kubanga bakadogo abasinga baali bava mu area ya Buganda, nti naye lwaki essomero ate baali waŋŋangusa ne balitwala Embalala eri. Waliwo aboogera bwe batyo. Simanyi gwe kyoyinza kwogera ku ekyo. Baali bakyamu kubanga emagamaga oba magamaga wano bali muyitawo Gaddafi. Awo waliwo essomero ly'amagye primary. N'Embalala waliwo essomero ly'amagye primary. Kati ekizimbisa essomero eddala ng'ago gali awo kiki? So eri ebizimbe olwedde byaliwo. Dormitories weeziri. Kati ekikuzimbisa ddala kingi. Lwaki tebagenda Masuuliita gye mwava? Masuuliita teyali baraks. Mpozi. Masuuliita yaliko bannyiniryo. Okay. Masuuliita yalina bannyiniryo. Okay. Era olutalo olwaggwa ne balyeddiza. Olaba ne Janet teyateeka omu. Naye yazimba liri emmanga. Eweso? Yazimba liri. Kakati ffe ne ssente by the way tezaaliwo. Naziga nti ate tuzimbe. In fact lumu nyiigirako mukama wange. Mukama wange President Museveni. Tumwine. Tumwine yali conservative nnyo. Omusajja yali wa Rock Construction. Rocco. Nga mukwano gwange nnyo. Baali bazimba oluguudo luno Mbarara, Kampala Mbarara. Ng'ajja nnyo okundaba. Kaakati ng'alina mukama we. Mukama we ng'amugamba nti wategedde nti njagala kuwa Museveni ekirabo. Njagala abaana bano abajje mu barracks. Nze mbazimbira essomero ddene ettaka nja ddigula mbazimbire n'essomero ddene. Mujja kumbulya buulizi abaana beetaaga bali bameka biki. Ene wa mukwano gwange Tumwine. Tumwine yambuuza nti ye akyagalamu ki. Naye gwe kati mbukonze wange. Tolaba nti oyo alina kyanoonya. Bwatyo. Konza musajja talina. Musajja yafiirwa omwana we, yalina omwana ogwo.
naye n'afiira mu lutalo. Ayagala nnyo okuyamba abaana abaali mu lutalo. Tumwine yakigaana. So ye yeebuuza obwagazi abugyeewa. Era lwaki akyagala okukikola. Obanga alowooza nti agenda kifunamu ki. Alemesezaawo. Teyakitwala ewa Museveni. Ngamba waayi. Kaneesonyiwe. Abanene babeera banene. Omwoli awo ategeera nnyo okunsinga ne muta. Kyokka naye yali musomesa. So oyo Kadogo School. Njagala okujjukiza bakadde baffe ba Gipol Curtain Road Fixers. Bakadde baffe bano bongera okutegeeza nti be bokka bakafulu mu kigambo kya curtains. Bagamba nti oyagala kuteeka curtains mu nyumba yo, nyumba ya kikaaki. Ennyumba ey'ekika kyonna liyinza okuba essomero, eyinza okuba ofiisi, wayinza okuba ewaka w'osula. Bakadde baffe bano bongera okutegeeza nti be bokka abagenda okuteera curtains ez'omulembe mu nyumba yo. Bakadde baffe bano bagezeseddwa era ekintu bakiruddemu. So weewala ebicupuli, bagenda okuwa curtain egenda okusiwukira mu wiiki, bagenda okuwa curtain egenda okusiwukira mu mwezi. Gipol Curtain Road Fixers bagamba nti bobo batuukirira ne mukolagana ebyo tojja kubanga obiraba. So bakubireko kasimu bali ku note 755 emu 666 5. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako. Banyiriza ennyumba ne baleka nga naawe osiimye. Basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu. Basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna. Okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50.